eritabala bibala alirijjawo na buli eribala ebibala alirirongosa lyeyongerenga okubala. Tukuleetedde program yo enganzi emizabbibu. And forever. Chenda munana katonyeze musanvu emere y'omwoyo koli kwenyini mukano jaffe mwenna abali ku MCF Radio. Yesu yebazibwe nnyo abali Fort Portal. Yesu yebazibwe nnyo abali Embaale abali Ekabaale. Yesu asimwe nnyo mikwano jaffe mwena Mbalala mwenna Yesu asimwe nnyo. Mwasuze muti abanyabo ne basebo abe Masaka ebuddwawo. Mwasuze muti abanyabo ne basebo. Yesu yebazibwe nnyo namwe mwenna mikwano abali Embaale. Yesu yebazibwe nnyo Mbale abeyiganga mwenna Yesu asimwe nnyo. Mwasuze muti abanyabo, mwasuze muti anno basebo mwenna abe Masindi. Yesu yebazibwe nnyo mwenna abe Masindi namwe mwenna mikwano abeggulu mwenna Yesu yebazibwe nnyo. Mwasuze muti abeggulu mwenna mbalamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bukedde nno mukwano, bukedde mwenna abali ku MCF Radio, bukedde mukwano. Program bw'omusaba awulira osaba mugolokoke abali ku MCF Radio tugolokoseko bannaffe naffe mwenna mikwano ng'oli ku Internal Life TV. Mwasuze muti mikwano ng'okukuwulirira okukuolabira kosobolera mukwano gwange okusaba okubeera nga tosumagira nakugamba beera woobeera okubeera nga wakola kiwakuma okubanga tosumagira oli ku TV oli ku radio kikyo osobola okuwulirako mukwano gwange ekisobola okutambula awo wooli mu kitundu wooli oyinza okubanga wooli radio tekwata bulungi oyinza okubanga MCF Radio tekwata naye nga oli ku Go TV osobola okugendako oli ku Filter Air oli ku wona woli mukwano gwange ngosobola okugendako osobola kiki kyoliko Azaamu wona woli mukwano kyowulirako osobola okutambuzaako ku channel eyo mukwano gwange kwata ku remote tambuza ojja kubanga otufuna bulungi mukwano gwa program eno bw'omusaba awulira nkusaba ozuke nange beti nakumbakamya akugolokosaako nsinzidde ne mutunde omusombato ne mama Jase Mugerwa wano wenyini okupi ne kanisa yaffe mu studio zaffe mukwano gwange nkusaba oveeyo ekikunta kifulume mu budde bwa kusaba mukwano namwe mwenna mikwano mwenna munange nga oli ku 2018 Kasta FM ko oli mukwano gwange webale nnyo kubeerako Elizabeth Nairobi mwebalire ddala kubeerako mwenna abaliko Mukama yebazibwe nnyo mwasibye muti abanyabo mwasuze muti anno banyabo mbalamusizaako bannange nina essanyu okubeera nga wooli pulira bulungi okubeera nga ogenda kusaba kubanga Katonda manyi agenda kubanga akola nsonga kijoyitamu kizibu biki byoyagala mukwano gwange ne maaso eyo mukwano twetaaga obulamu obulungi ensongira bakati bwetambula ebintu bikyuka biro bya luvannyuma mukwano ng'ereggulu bwe lyagamba ebikankanya ebitiisa bigenda kubanga bijja mu biro eby'oluvannyuma nga bino kati mukwano gwange ekyokuddamu okusobola okubeera nga tubidduka ngera bwe yagamba Luka 2:1 kwe kusaba ne tuyimusa essaala zaffe amaaso gaffe mu ggulu ne tusaba Katonda tusobole okukola ki okuwona byonna ebigenda okujja. Musumba Tom ne maama Jase Mugerwa we wano wenyine wendi ku TV ku radio eyo gy'owulira mukwano gwange mukwano nkusaba ogende wonna mukutuki gw'osobola okuwulirako mwenna mbalamusizzaako nnyo bayibwe ku TikTok mwenna mbalamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe
Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu manji nabakon maaso tambula kumanyiti bulangiti ojibudde mannage kasuka katimba fuluma yo obudde buno bwakusaba mukwano oba oli bulungi oba oli otya. Sulemani yagamba wakyali okwebaka kutono nnyo engere sule y'omukaaga olunya olwokusatu 4:5-9 ti okwebaka okufunya emikono kutono nnyo tiba okuti obwavu obugenda kujja nga tomanyiridde endwadde ejja kujja ebizibu bijja kujja amaka gajja kutabuka bintu bijja kutabuka bigenda kujja nga tomanyidde era obiraba mukwano oba bijja nga tamanyiridde. Aleluya. Akati mukwano yensonga lwaki tusaba bwe tusaba ne bwe kijjera tekikutomera nga atasaba. Amina. Tekikutomera nga atali mu Yesu. Osobola kubeera mu Yesu ate nga tosaba. Aleluya. Naye mukwano gwange okusaba kikulu nnyo kutaasa bingi. Yagamba mu Luka amanya gange Betty nakombakamya kugolokosaako mukwano ngokwata ku simu yo ngokubirako ku munno kubirako ku mulala mukwano kadde kakusaba budde bwakusaba wakati nga sitaani apanze emipango abalogo baloga abasamize basamira ab'emindi bazifuuwa mukwano gwange fe ekyokuddamu kyaffe kusaba kwe kugenda okutolosa kugenda okuwonya emitego egifaanana bwe gityo mipango kuduuka mu kkubo mu makaago mu baana buli kintu kyonna mu bulamu obwo Saara. Amina. Luka essula 21. Kakasomero tuyiteyo katono nnyo oterabe amakulu agali mu kusaba. Luka essula 21 olunyi lwakomeka. Olunyiriri ne botandikira kwano ku 28 tine ebigambo ebyo kala 26 abantu nga bazirika olw'entiisa olw'okutunulira ebyo ebijja ku nsi kubanga amaanyi ag'omuggulu galekakanyizibwa. Okitegeera waliwo byolaba kati byotunulira abantu bazirika kati abantu betta abantu batabusi. Mukama yeebazibwe kino kiri mbadde nkolera wano mbadde bino bwe biti bino ebirwadde bigolokose ebintu bizibu nnyo okufa butemu bintu bingi nnyo ebigolokose. Amina. Ebize kwegamba bingi bye tugenda okukwatako nakati olunaku olwaleero omuntu byanaaba tusobozesa tusabe nga Katonda yekka ye mununuzi waffe gwe tusobola okutunuulira gwe tusobola okukoowoola. Aleluya. N'ebize n'ebiriwo n'ebigenda okujja gwe nga tosobola kuzirika Bayibuli egenga bazirika olw'entiisa. Mukama yeebazibwe nnyo. N'ebyo ebigenda okujja ku nsikayo biraba enzikiza ekutte. Amina. Ekutte. Aleluya. Kati tugende ku 27 ne balyoka balaba 28 naye ebigambo ebyo bwe bitanulanga okubaawo mutunulenga waggulu muyimusenga emitwe gyammwe kubanga okunulibwa kwammwe kunaatera okutuuka. Okitegeera mukwano gw'abadde azirika ogamba kati ngenda kukola nti ngenda kuddawa. Amina. Ebintu bizibu bizze ebirwadde ebitategereka biki birumbye bakulu abaana kwegana ebitalulubye baana. Mukama yeebazibwe. Ebintu bitabuse biro bya luvannyuma kati kyekuddamu sikudda okukola ki kukaaba sikudda okwogera sikukola ki wabula kuyimusa maaso gaffe mu ggulu okunulibwako kutuuke wewali okunulibwako wewali eki. Mukama yeebazibwe obununulu obwo otyo olunyi lwakomeka olwa 36 naye olwa 35 kubanga bwe lityo bwe lituuka ku bonna abali ku nsi yonna naye mutunulenga mu biro byonna musabenga musobole okudduka ebyo byonna ebigenda okubaawo n'okuyimirira mu maaso g'omwana w'omuntu. Okitegeera waliwo n'olunaku lw'okuyimirira mu maaso g'omwana w'omuntu wakati ebigendo tuddusa ebigenda okubaawo n'ebiriwo. Saala kusaba goyinza ogampulira biri eri byebirenze tebinkwatako nze n'eri wano n'eri mu dduuka lyange. Aleluya. Ndi mu nnyumba yange nze bane abaana bange bali wano bali bulungi bali muli n'essomero. Aleluya. Mukwano. Amina. Tuyimuse emitwe gyaffe tuyimuse saala zaffe tuyimuse amaaso gaffe muggulu tusabe tukoole Katonda oba ewo tebinatuuka oba tebiriyo ogenda okulanga bituuse ku baana bituuse ku wuwo bituuse ku muganda wo bituuse ku bbaawo. Aleluya. Abantu kati batondoka butondosi ne bagweri ne bafa. Amina. Ebirwadde ebizibiri ng'ebirwadde Bayibuli gamba ebitiisa bingi amawulire mangi gakutiisizza naye Bayibuli etugambye tukole tutya
nti tukole tutya naye mutunulenga mu biro byonna musabenga musobole okudduka ebyo byonna ebigenda okubaawo n'okuyimira mu maaso g'omwana w'omuntu tusabenga tuyimirenga mu biro byonna n'olwaleero mukwano tugolokoke amiina bane tugolokoke mwe bali kubeerawo Tina mukama yeebazibwe nnyo amiina Tina nowe mwenna n'amatovu mwenna mbalamusiza ffenna tugenda kusaba Rose Saudi mwenna mbalaba mwatuuse dda mwagolokose dda mbakubire ku ssimu abeeno bamaama bataata basinga amiina abali ludda wa bali mu nsi ki abali mu mawanga mwenna Leste Saudi Augustine ekisolo mwenna mwe bali kubeerako lekyo Saudi mwenna mwagolokose dda mukwano mbalaba kwe muli nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'abala tuveeyo tugolokoke byonna benanga weebiri kusaba kuyimusa maaso gaffe muggulu kusaba Victoria kusaba Sara okunuulibwa kwaffe amiina tugenda kubanga tusaba mbadde ku kigambo ekyokukola ki ekigambo ekyo leero nnaku z'omwezi meka leero meka 22 omwezi gwa kuna omwaka 2026 leero 22 ku Sunday waliwo naki singo omusumba Tom ne mama Jasi Mugerwa babayise ku lunaku lw'Esande ng'ennaku z'omwezi 26 kati naawe obadde butidde bakukwanye ne bakuyiwawo bakoze batya teri akukwana bintu biri bitya singo amiina kakati biri bitya jangu singo tewate byofumbu bwagaana amiina basingo tebayawudde wabula kati soyitibwa singo omuwala oba omulenzi tebayawudde oba bya myaka emeka oba singo maze oba ki naye kasitoyitibwa singo jangu lunaku lw'Esande nga 26 essaawa 7 jangu omusumba Tom agenda kubanga kusomesa kyekyakwata kyekyandikukeereza oyinza ga nze nina okufumbirwa bankwana bayinza okukwana n'oweza emyaka 45 nga bakwana bukwanye ninga teryakola ki jangu mukwano amiina n'oba wa myaka bikasa oba singo oba ali wa myaka emeka jangu mukwano tebayawudde ndowooza n'ow'enkaaga Bayibuli gamba tannaweza nkaaga tuwandikibwanga mu bannamwandu amiina koyinza okuba inamwana olidani kakati mukwano singo tujje sawa nze siriimu amiina jangu nkuyita ku lulo neteeka mukulo naye tujje ku Sunday sawa 7 ogw'emisana 7 gwa misana musumba Tom wabeetaagira okubanga mutuse mu kifo kino mukwano tugwa mmanyi tugwa musuubi luno lwokka jangu Yesu agenda kubanga akola ki asumula amafuta wegali bikutuka mu linnya erya Yesu olina okuyingira ensi y'obufumbo twebaza Katonda kuleki kulekiranga ekyo bambi amafuta gabeerawo okusumula kubeerawo jangu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu kitaffe omulungi omwesigwa tukwebaza kula kaseera kano kabaka wabakabaka weebale Mukama weebale Yesu weebale omwoyo omutukuvu taata musaba awulira programu eno kabaka wabakabaka tumanyitira bwe tukusaba awulira ne kumachagalero woli tato omwoyo omutukuvu twongera okwaniza kabaka wabakabaka watuuse dda yonna yedieno nga weeri nate mu programu eno jangu otukulembere jangu otubere twewunga musayi gwesu ne famire zaffe zonna amaka gaffe obulamu bwaffe famire zonna abaana baffe abaami baffe bakyala baffe baganda baffe amamotoka gonna mwe batambulira abali ku nguudo abali ku boda abali ku mamotoka abali mataxi abagenda Mukama taata mulinnya Yesu kubigere bonna mbawonze mu ndagaano y'omusegesi wakati nga bawuliriza omwoyo omutukuvu tuyambe tubeere emyoyo gyonna egiremesa gyonna ngisazaamu n'omusego mana gw'endigese gikwata obwengula yempenya bayosula ebitebe byajjo ku ttaka jjuza gyonna Mukama Bakama atadde kikuta obwengula buyulika mulinnya Yesu omwana kasetaani n'emizimu gyo bendera zaayo zonna tuzisuula ku ttaka mulinnya erya Yesu omwana n'emirongooti gyabwe gyonna tugisuula ku ttaka ebyoto byonna tubiwako tubizikiza ebyakakulo pulagulamu eno leka bizikire leka ekyoto kya pulagulamu eno kyekiba kyakayi kabaka wabakabaka TV radio Mukama Bakama taata buli mutu yenna omukutu kwawulira Mukama Bakama taata mwoyo omutukuvu taata yingirawo wabeere okulya obulungi wabeerewo okusaba maamira taata emyoyo gy'otula emyoyo gy'okubongo tagibampula paayo simbula emyoyo gyonna egibakutte enjiragiro kuta mwoyo omutukuvu taata wamba tukulembere tubeere wamba akamwa kange omanyi bafaako ne bakwatako tuwa amaanyi tuweesa ekyokusaba kawakabakabaka wabeerewo okubotola wabeerewo obujulizi omusego tumaamire ne byonna mu linnya erya Yesu amiina
amina tubadde nga ku kigambo ekyaki ekyokuwambibwa emyoyo giwamba egiwamba abantu emyoyo giwamba giyinza okuba gyawamba abantu gyawamba byalo gyawamba ki mukama yeebazibwe gye tubaddengako mukwano gwange era ne tugikwatako luli olwokubiri olwaggwa nga myoyo gyaki myoyo gyandwadde emyoyo gy'emagombe twagisabirira bwe giba nga kikyaliwo tugenda tukwongera mukwano nga wawambibwa amina bajjanjaba endwadde eganyi wawambibwa ki mukama yebazo mibi gonna gukuluma mizimu gy'emagombe gyakuwamba twakyogerako ku sia 13:14 tigwe okufa ebibono bino biri ludda w'entaano okuzikiriza kukuli ludda wa amina nagamba okwenenya kukekeddwa amaaso gange ne tugamba okulibwa mu buwambe bwonna bwe tuba tuwambiddwa olumu tuba tuwambibwa lwa nsonga nga bwagamba Isaya 49:24 tinaaba abawambibwa olw'ensonga baliteebwa tuwambibwa lwa nsonga amina tuwambibwa emyoyo gy'obusungu amazima kweganoogamba nfuba si byakufuba emyoyo gimu giba gya musaayi giba gya kika giba gya kalondoozi mukama yebazi kati egyo tegimala gavaawo guba gwawamba amina egimu gijja olw'eddogo mukama yegezaako okubeera weewombeko okole kinaye nga gwakuwamba ogenda okwejjusa nga omaze okuyomba omaze okubiteekawo byonna omaze okukola ki okwogera buli kintu kyonna kubanga bayigamba nti ekijjula omutima akamwa kekifulumya mutima gwajjula obusungu gwajjula ekiruyi aleluya gwajjula obukyayi gwajjula obujja mukama yeebazibwe n'olyoka ofulumya buli kintu kyonna kati abamu bambi bawambibwa myoyo nga gyabika bawambibwa myoyo gyaki gya ddogo naye tukola kiti omusaayi gwe swagambye twenenya obusamize bwonna obulogo obwenzi okuyiwa omusaayi obusungu obutavaawo buleeta n'okuyiwa omusaayi kigenda okuvaako ogenda okwejjusa nga omaze okukola ekintu n'ogamba nange simanyi kimbaddeko kikuwamba esaayo ne kikozesa ensobi mukama yeebazibwe egimu gijja ne gukuwamba noteeka n'oyiwa n'ova mu kutegeera okukwo emyoyo giwamba gye muntu okuva mu kutegeera okukwe amiina gyo gye giba gimutegeerera giba gikuwambye endowooza gyonna buli kintu kyonna akamwa buli kintu kyonna amagezi amaazi giba gikuwambye gisobola okulemera ne gikutwala guba gwa bwenzi amiina n'oyenda ku buli kintu kyonna naye nga tomanyi n'ojula n'okwambula ekitooke okiggyeko ebyayi aleluya naye nga lwaki gwakuwamba tugwetaggulamu ne tuweneya kyamateeka 18 olw'ekkumi agamba tewalabikanga gy'oli katukisomeko tugenda kwenenya ekyo gyonna egiba giremeddewo n'endagaano zaagyo zonna tugisazeemu nga gwe gwakulemerako gwakuwamba muyo gwa bubbi gusobola okuwamba tegubogowekanga okikoze eki kubanga togutaggululwangamu naawe toba yeggwe amina nga yonna gye kiva waliwo abaakirina amina abamu bakikuwambya nga kiba kya ddugu era muntu asobola okulota ekintu nekijja nekimuyingiramu omulundi gumu amina wabamufuna amuyingiramu n'otandika okufuna endwadde wano wakuluma omugongo gukuluma yakuyingiramu yakuwamba wawambibwa omufu myoyo gy'amagombe biyinza okuba bakutera ddogo ku malaalo twabyogerako luli ebimu ne tubikoonako amina nabikoonako naye njagala okigende buziba mukwano mpola mpola ogenda kubanga otagula mu ndagaano z'obuwamba obwo Zakariya 9:11 tino olw'omusaayi gw'endagaano yenzija y'abasibe bwebunyobukala omutali mazzi n'agamba tukyukire ekigu twefe abasibe abalina essuubi ti olwaleero tuddiza emirundi ebiri amina ayinza okuba muntu we yawambibwa bawe yawambibwa omwoyo gw'obutamiivu yatandika mpola kubanga gwamuwambye gumwerabiza nti alina okugenda ku mulimu n'amagezi gonna ne gugawamba n'ogaba bannange oyo si ye dokita si yali dokita gundi ono si yali omusomesa ow'amanyi nga takyasobola nakwata kugenda ku lubaawo okusomesa abaana agenda yina atamidde n'ayogera birala kivaamu n'abanga takyasobola saawa 4 yatamidde lwazukuka saawa 6 lwe gumuvaako guba gwagala kumukozesa bibi bambi kuleeta nnaku nakwejjusa naki nabuyinike ku bantu be oba ku maama we oba ku mukyala we oba ku bbaawe
Mukama yebazibwe kati neŋŋamba ati ki tetuyomba tetutabuka tetunyiga bunyize ne tunyigira abantu abo naye aba yawambibwa teri muntu ayagala kera ku makya nga yakwata ebitabo akere ku makya atule mu bbaala nedda bambi twenenya n'omusaayi gwa Yesu lwaki twakola kitwawambibwa ne gutujjayo mpolampola n'agenda akola kyabadde anywa muntu asooka okuwambibwa ng'akeera ku makya n'anywa okuva ku makya paka kiro. Amina. Ate mwatuguntabaganya n'abagenda omugulya ne bwaba talina 10. Amina. Gumugattako ogwo gwamuwamba kubanga gwo bagula gulina amaaso naye nga yetalaba gumuziba amaaso naga Petero bwe yatwalibwa mu kkomera ne yeebaka nayambulwa engato nayambulwa engoye buli kitu kyonna nga bwolaba omusiku batutte mu kkomera ne bwaba n'essawa ku mukono abatakyalimu budde nti buno obudde nina okukola bwe nti gimubako budde bwe tayimu ye yandibadde akolera buli kitu kyonna. Laba ebikuwamba yandifumbiddwa mu nnaku mmeka mu myaka emito. Haleluya. Mu budde obutuufu gisobola okuwamba n'ogamba ye kakati emutundwe ninga gye wamwe gya butafumbirwa gyakuwamba ndaba neno nayo ki hiranye no bigi basomesa biki misimu biki nga gyakuwamba egy'obutafumbirwa gwakuwamba gukuyisako obudde n'otandika okubeera eyo neobeera eyo nga weetoola bwetu n'obeera eyo nga weebuza ye mutundwe byebiki ebyo biki Yesu yatusasulira Yesu yatugula naye ng'emyaka gigenda oli mu 35 unootera n'okoonaana naye nga tulanga ebirango n'ogamba ye mutundwe ebiki basingo byebiki biteri kufumbirwa nga gwakuwambye mwana wange gukuziba amaaso naye nga kyegwagala kwe kubbira obudde bwo bwandibadde ofumbirwamu n'ozaalamu yensonga lwaki musumba tomwalanga nojja n'osumula myejandikeereza olumu n'ova ne kunsi nga tofumbiddwa ate ng'ebyokunsi Yesu teyafumbirwa teyawasa ffe tufumbire ffe tuwase ffe tubeere bulungi tubeere balamu naafa n'akubwa emigo n'akomerwa n'akola atya n'agaanibwa ffe tugandye bamugwali Jackson gwakuwamba gwa bwavu gwakuwamba tiyafuuka omwavu ffe tugaggawale ne mwana wange emizimu ne gukwama noga ye biki mizimu biki ninga muzimu gwe gwakuwamba mazima ga Katonda mu ggulu. Haleluya. Paka guligenda okkuta ng'okaddiye neze saagala kibirebwe kityo omukwano njagala olwaliro omuntu oyo omusabire gwogezezako n'omugamba genda ke mutundwe bayise basingo biki mutundwe nene tusaba. Haleluya. Kakati mukwano mutagule gyawamba endowooza. Amina. Poloza twandifumbiddwa nange gwali jampama nga nebyofumbirwa nabipaako. Mukama yeba kumbe nowambiwa mizimu gye waffe gya butafumbirwa. Amina. Kati mukwano jangu golokoka tugenda kubanga tukola kitusaba gye minye giwamba naye Mukama Bayibuli yatugamba Yeremiya 5:3 ti abantu banga baba wamba baganya okubata n'agamba Yesu ti babanywezezza n'agamba omununuzi waabwe mulamu omununuzi wo mulamu agenda kusumula mu buwambe bwonna. Amina. Olyawo mu ddiiro gyawamba omuntu ogyamuwamba gitya Mukama yeebazibwe nnyo gwakuwamba gutya bwavu n'ekikumi tokiri nawe yabuza lujo naye muyogo obwavu gwakwama naye nga giri wammwe kyamateeka 18. Amina. Tugenda kusaba Katonda agenda kusoma iso okwamba neje kwambaza olugezigezi 18 18 agamba tewalabikanga gy'oli muntu yenna ayisa mu muliro omutabani we oba muwala we newankubadde akola ebyobufumu newankubadde alaguza ebire newankubadde omulogo newankubadde omuganga newankubadde omusawo newankubadde asamira emizimu newankubadde emmandwa newankubadde abuuza abafu kubanga buli akola ebyo wamuziza eri Mukama era olw'emizizo egyo Mukama Katonda we kyava abagoba mu maaso go asobola okugoba emyoyo gy'emirala negikuwamba. Amina. Kati byebyo byonna byonna ebikolimo ebijjanga bigoberera
lwa busamize lwa bwenzi lwa bulogo lwa kuyiwa musaayi era ekitutwaza okuyiwa omusaayi amina busamize kino na kino obwenzi amazima family yali nnungi nnyo wali bulungi ne mukyalawo naye n'oleeta omuntu omulala eddogo n'ebulogo ne butandika okuwamba buli kikolwa ekibi kyonna asangiddwamu n'aloga azze n'aloga ayagala kusikangaza we n'aloga family kwegamba haleluya tugenda kusaba mukwano gwange kyalo omuya abaana be babaloga ndaye yonna naye okusaba mukwano gwange mukama n'abikola ng'oli yakola ddogo bambi amina buli mwana yenna gwazaala temuli bona abalala mwenge abala bali eyo n'agamba waliwo eyadda mukyala ali ku lujja buli omu n'agamba sirina mwana wange gwe ŋŋamba nti kano haleluya abala batamiivu mukama yeebazibwe nnyo nga teyakwasa naye kankubulire kwenenya kusonyiwa katonda asobola okubikkulira n'osaba ne tuwenenya omwoyo omutukuvu n'asumula n'omusaayi gw'omwana gw'endiga yesu haleluya gyonna egibadde gyawamba omuntu omwoyo gw'obutamiivu amina tugenda kusaba mukama yeebazibwe nnyo omuntu n'asobola kubanga n'empale afunye nanywa mukyala yandibadde omufumbo n'obufumbo ne bufa mwenge omwenge akeera mu bbaala tugenda kusaba nabagamba n'amabbaala agamu galina eddogo olaba kubanga oli akeera mu bbaala naye nga wali eddogo eryamukola ki oba bali yanywenge oba liryawo wennyini mu bbaala mukama yebaze tugenda kusaba katonda asumulule era kyenjagala okwatako olunaku olwalero wakati nga tusabira abakulu abawambibwa tugenda kusabira n'abaana ayinza okuba ye mwana oba wa myaka emeka naye tugenda kusabira abaana bawambiddwa nnyo omulaba abawambye nnyo tugenda kubasabira nate wakati nga twesabiranga gwe omukulu tusabire n'abaana abaana b'eggwanga tubasabire bambi nga ku makyanga gano tusomeko Mukungubaga essula 2 kuba kati essaawa zino si zakwebaka tugenda kabira katonda ku lw'abaana omulaba abawambye nnyo mubalaba bambi abaana abato ne bakola ebintu ebitali bya myaka gyabwe haleluya tugenda kusaba abaana bawambiddwa amina bana bato tugenda kwenenya era nga bwe nkugambye abamu nga myoyo gyabika naye abamu nga mwoyo gusensedde guwambye bisiyaga biwambye masomero waka mwegendereze nnyo kati n'abakozi be muleete waka haleluya abakozi omwoyo omutukuvu akubikulire bakozi kiboleeta mu baana bo bakozi kiboleeta mu kampuni yo manya mu projekiti yo ey'abaana nga kindagateni oli asobola okuwamba kindagateni bwa bwana obutondozo okuva ku mwaka oba myezi paka n'okweyongerayo abo emyaka egyo haleluya naye ebikozi omwoyo omutukuvu yambikulira abakozi abamu babeera n'ettima kati mwenga bananyini project ezo haleluya kati babeera n'ettima lya jinja omutima gwa jinja gwa ttima nanaza akana kekoledde pupu nalyoka akanaza nga bwakakuba abomu tebukoledde pupu naye omutima oguli mu muntu ono abooluganda abantu bawambiddwa olumu ababeena be bali eyo olumu kugamba balina ebizibu bye yavudde uwe amaka gatabuka buli kimu kyonna amiina kati obusungu bwonna bumalira kaana abamu busungu bubwe buli bwa mutima buzaale n'atulugunya n'akasuna gwe nolowooza kakaba bukaabi n'akongera empi gwe nolowooza kakaba bukaabi naye nga mutima awulira oguluyi haleluya kyokka azze okukola bambi bw'obawulira nga toyagala bambi tokola mu baana abo genda kweretako ekikolimo n'abaana bo tokola mu baana abo
abamu tebalina mitima gy'abaana abantu abakola mu baana abo bannyabo ne bassebo bateekeddwa okuba n'emitima egy'ekisa emitima egyesaasira amina ne bwegaba masomero abaana bano babaako ebintu bambi abamu babaako rejection bazaalibwa ne rejection abamu nga bazaalibwa nga bazadde bali taata agambye olubuto lujeemu lekerawo okuzaala njagala abaana babiri bokka olaba ensi bwetambula sikulu fees kati z'amaanyi nnyo tetunnazima tetunnakola ki so Katonda yalabirira abaana buli mwana ajja n'omukisa gwe bataata mbabuulira buli mwana ajja n'omukisa gwe tekaga mukazi ng'afunye olubuto lujeemu n'okyawa omwana n'okyawa omukyala lwaki ofunye olubuto ensi etabuse abooluganda bayibuli gamba ebintu binga bitanudde okubeerawo kati omukazi azaala omwana omu wokubiri musajja tayagala abaana babiri tayagala abaana basatu amina alowooza byakubalabirira mukama yeebazibwe kati nakamekereza ng'omwana azaalidde omukyala ajje mu lubuto enjiri agiwulidde tayiwa omusayi gutaliiko musango kubanga bwojjamu omulubuto oba oyo omusayi gutaliiko musango omukyala bambi nakomekereza ng'agaanye nekiviramu abamu omusajja omulekawo nekiviramu abamu omusajja okubeerawo naye nga olwo omwana yagaanibwa nazaalibwa nga agati bulaba tubasabe tubakutako kiri Jackson ekyo kyebafunire okuva mu mbuto kati omwana oyo bwe kitamukutulwako atandika okusoma nga aliko Jackson batica gwe bakuba banne gwe bagaana banne gwe bakyawa aleluya nabaana abalabye kati abamu ate giba mitima gyabwe era kyovula abantu abo balabirira abaana abo bannyabo ne bassebo mubasasula omusaala ogumala gwe tonoonya gwe kufunamu si byangu kati bwosanga ow'omutima ki nti ngafuna obusente butono kyokka abaana abo bekolera pupu beefukira bakola batya bakaaba bakola batya labanga bambi okufuumuzira nga bwofuna ng'osanyusa nabo abantu abo era nga naawe obatwala nga kikulu ng'obeebazaako oyogera nabo obulungi kubanga ekintu kye balimu okubeera mu baana b'abantu ajja kuba omwana wabi pulojekiti oyo egy'okufa oba essomero lyo baana bamu bazaalibwa amina abamu nange tumanyi omukoonako kantu katono n'azirika oba n'apa kati ojja kwereetako ekikolimu ate okomekereze ng'obimukomera katusabe Katonda tujjemu emitima egy'ettima emitima egy'ensolo agitujjemu atuwa emitima egy'Ezekera 3:25 egiri eginyama egisaasira Bagatya 5:2 omutima ogwo asobola ogukuyingizaamu nange nalina ettima nga sobola saagala baana besizaala nemala nkalabako n'eminyira aleluya saagala naye nange mune neebaza Mukama olwangire ne yapasa Tom nange neesaba Omwoyo Omutukuvu ampe azijemu omutima ogwo gw'ettima ampe omutima ogw'okwagala omutima ogw'ekisa omutima ogusaasira omutima ogulumirirwa okitegeera newulira ettima n'okakuba ogukonde n'okagunda katute kategeera nibwaba ategeera amiina kati bambi tusabira abaana bajjako nga baliko emyoyo gyali Jackson egyabawamba obaana abamu ababalabirira nga balina emitima egyawambibwa emyoyo gy'obusungu tugibasabire tugibambule twagala tukwate ku baana 2 Kungubaga 2:19 twagala tusabire nnyo abaana nnyo ye gavumenti y'enkya bwe busika bwa Katonda be bagenda okujja ba president benkya ba MP baani kati musoke mutunulire abaana guno omulembe si gwe gwaffe gwe twaliko yinzo ga beti guno omulembe semai.com muzita. Haleluya mbalaba kati mubawadde n'amasimu baana bato omwana asobola okutinkula essimu gwe byotamanyi n'abijjayo nasirika okugonolooza omwana asirise kanjoze engoye zange nga kamyaka emeka myaka 2 gumu kitundu kati gwambye bawambibwa emyoyo bategeera n'abakulu bye batategeera ne gumuwamba ne gumulaga kino n'akifuukuulayo naye nga wagumu kitundu myaka 2. Haleluya kati myoyo ki bayingirwamu emyoyo ne gibawamba n'akulanga ayaka bulabandi butandika okwegatta ne bwana bunne bwabo nabino byonna abaluganda ng'amasomero nsaba busabe simanyi babwe kiri
okusobola okuba nga tukyusaamu Amina emyoji gisobola okuwambira abaana mu bintu ebyo abaana okutandika okukola ki okuzanya emizannyo nti omwana omuto myaka 5 myaka 6 8 nti agenda kwanjula kati abaana tebakyakola bintu byaba emirembe giri byejakolanga kati abaana batutu bayingiza mu bintu by'abantu bakulu enyimba ze twayimba luli abazadde tusanyisa okubalaba mwebala okutuwerera mwebala okujja mwebala okutusomesa kati tebikyaliwo kati baleeta enyimba ziri za bakulu za kukasuka magulu eri za kwawula magulu eri za kuvuma abazadde muziwulira Mukama yebazibwe nnyo kati ebintu ebifaanana bwe bityo abaana ne batandika okuba nga bayingirwamu emyoyo gy'obutawulira n'abantu bakulu emyoyo gibalaga nti bakabi nnyo ku bazadde ababaweerera bakabi nnyo ku bantu bano n'abasomesa ne batica ne babeera nga tebawulira na batica kubanga akutte alina essimu esinga ewaka ne bwemanga tebajja nago era gyalese ewaka esinga eyiyo eya tica Amina kati banje okusobola okuba kati ne bwoba okimuwadde nga agisomerako okusobola okumuga naye kwadde yakusomerako si yakunyoma tica si yakunyoma abantu balala bakulu Amina okubanga abaana tubateekamu empisa mu linnya naye abaana bawambiddwa n'akasuka eri amagulu n'ayambala empale nga ya damage abazadde bazze sipikidde Mukama yeebazibwe nnyo Amina nze nsaba busabi baddeyo ku nkola eri kale ne bamwongedde mukale naye temubatuusa ku mugundi gy'abantu bakulu emyaka giri gibeera emyaka gyabwe Aleluya byebigenze biwamba abaana n'alaba nga asinga n'omuzadde asinga ne batica bakwegamba bakabi mu nsi Aleluya kongobaga bbiri tugenda kabira Katonda ku ebintu ebikoze bitya ebimu tugamba kineefe tubitandikiriza okuyingira abaana ne biwamba abaana nakulanga ekyo kyuti kitakirinamu kintu kyonna manyi ekyalina okikola kongobaga 2:19 era Mateso 2:19 kubanga kongobaga 2:19 tubirabanga ebikola ki ng'ebibasanyusa n'omuteera waawo naye nga baba ayingirwamu emyoyo gigenda okumuwamba paka ng'okugimwambula mu lutalo olwaleero kusiitaana tugenda girumbagana bambi n'omusaayi gwa Yesu ate namwe obuzadde okusobola okuba nga obimugjamu mpola ettivi okubeera nga muzibajjamu mpola muzibajjako mpola kubanga gibeere gino nti myoyo gya kika gye tuba tulwana nagyo tyane taata bwe yali nakino naye tuleme okuyamba ku mizimu gyeki emizimu egigoberere gyakalondoozi tuleme fefe nnyini ng'abazadde oba abantu oba ng'abasomesa okugiyambako okusobola okugyayo kiri amangu Amina tulwanagana na mizimu gyabika naye tuleme ogiyambako Mukama yeebazibwe nnyo n'omuterawo TV emukika wali omuzimu gwa bwenzi ne gusobola guyambako mangu nnyo TV neyambako mangu nnyo n'ateekako byayagala n'ateekako ebizanyo ebifaanana bitya Aleluya etugenda nnyo kati ono ekiwano eza bintano bamala zisunsula abaana ze baraba abato naye genderera katyuni ki kongobaga 2:19 agamba atya 2:19 gulokoka okaba ekiro ebisisimuko webisookera fuka omutima gwo ng'amazzi mu maaso ga Mukama yimusa emikono gyo gy'ali olw'obulamu bw'abaana bo abato abaagala okufa enjala buli luguudo we lusubikira bayinza okuba nga si njala Amina naye nga birwadde abali malwaliro endwadde kati ezitaliwo twenenye naffe mukwano gwange nga gwanga laffe Uganda byonna byetukoze obusamizi obulogo biki byonna byetukoze maka gaffe byetukoze Amina ebibi byonna ebinyezizza Katonda twenenye maaso ga Katonda bogenda malwaliro gajjudde abakulu abaana abato naga nti omwana omutalwadde sukaali kwega bisusse bwe babiri nti kati nibisusse kansa zisusse endwadde enkambwe zisusse mu baana b'Oluganda
Amina. Ebintu ebizibu bisusse. Tukabirire Katonda tufuke emitima gyaffe ng'amazzi olw'obulamu bw'abaana abafa. Mu maaso tulina mulembe ki mukwano? Bakya bagenda okujja okuweereza eggwanga ng'abasumba, ng'abakulembeze, ng'abasawo, nga ki gufa. Abooluganda ngaffe abazadde twenenye ku lw'amaka, abaana bijiva byonna bitukoze. Katonda atusaasire. Mukama yeebazibwe nnyo. Emisaayi egiyise Mukama atusaasire. Agamu galaba nti gakolimo gajja. Bayibuli egamba kyamateeka 28 mmeka 28 45 kyamateeka 28 olunya olw'45 agamba atya ti era ebikolimo ebyo byonna binaakujjiranga, binaakugobereranga, binaakutuukangako okutuusa lw'olizikirizibwa, kubanga tewawulira ddoboozi lya Mukama Katonda wo okukwata ebiragiro bye n'amateeka ge bye yakulagira, era binaabanga ku ggwe okuba akabonero n'ekyewuunyo ku zadde lyo ennaku zonna, kubanga tewaweereza Mukama Katonda wo n'essanyu era n'omutima ogujjaguza olw'ebintu byonna okuba ebingi. Okitegeera gwaweereza Mukama, weereza Katonda, tuve mu kuweereza sitaani. Kyenkugambye nti olwaliro abaana tebaweereza Katonda, tebaweereza nti wabula baweereza sitaani awambi. Mukama yeebazibwe nnyo. Ebikolimo ebiva mu kika, twenenya emisaayi giyise, twenenya obusamize obususse nnyo mu ggwanga lyaffe. Amiina. Ebikolimo ne bijja gyaba baana okuyingira mu ki emyeyo gitula emyeyo gyenjaga, omwana n'agaana okusoma. Sente weeziri buli kimu kyebwe ekiri, omwana n'ayingira mu bidduula n'agenda mu ki. Amiina. N'agenda mu bibanda, n'agenda mu bipirimu, omwana n'ava mu ssomero. Twenenye Katonda asaasire, naye nga biki bikolimo. Yinza okukwata omuggo, yinza ogakantwale ku poliisi, ku poliisi twalayo naye nga bw'okabiira Katonda, kubanga era yinza okusukako n'agira obattira mu nnyumba. Amiina. Oba ne bakusiba nti mutabani wuuli akoze bino, muwala wuuli, bayita bwerere kati, kubanga bawambibwa emyoyo, mwana muto. Aleluya. Tugenda kwenenya ebyo nabyo nebizze bigoberera abaana. Emyoyo gyonna egiwambye kati gwamuwamba, ne bw'oyogera tawulira, ne bw'okola otyo otwala ku poliisi, ojja mugyeyo otwale butabika, otwalewa. Kati ate n'abaana be baloopa abazadde. Amiina. Ne bakusiba omukyalo omu yaŋŋamba mwana we yamusibiza ku kkomera. Wano yajja wano ne mugamba musonyiwe. Omwana yakeera ku makya, omwana nga tavaayo ku ssomero, tagenda, tavaayo, yadde okukwata ku kantu nekemu waka okumugambako lutalo. Omulala yeerijja n'ennyina ne balwana. Ate mama naye n'awulira busungu ne beekuba n'omwana. Naye ng'omwana yawambibwa emyoyo, abeera mu kisenge nga yeebase. Aleluya. Abala sobola nagamba ngenda kwetta ne yeetekamu omugwa ne yetta. Yawambibwa kati takyaliye. Tugenda kwenenya ku lw'abaana okuva ku bato, abawera kuva ku beemu mbuto, abamu gye bawamba bali mu mbuto, balabe bafuluma n'ababala, obala bafuluma n'ebintu ebitategeerekeka. Aleluya. Tugenda kwenenya gyonna egibawambye mukwano gwange nga siye gye muwambye gwe bogezaako okujja ng'oli mu mubiri, jija mulinya akusambe. Aleluya. Bakutwale ne ku poliisi. Mama yagala kunzita, dadi yagala kunzita. Tegiriko kyabamu sente we ziri mpitirivu, naye emyoyo giri olw'obusamizi olwaki, olw'emisaayi gya katwenenye nga abazadde ebika bye bavaamu. Tukabiire Katonda. Mukama asaasire, tubenenye, tubatagule mu ndagaano zonna. Emyoyo gyonna gijja genda nga bateebwa mpola mpola. Bonna abazaaliddwa biki ebirwadde ebitisiikoseerozi, bikansa. Amiina. Abala biki, abala balema, bayika endusu. N'atandika bw'ati, abamu nga ddogo. Amiina. Abamuloga ali mu mbuto, abamu nga kiva mu kika waliwo gye kiri. Tukaabire Katonda ku lw'abaana bambi tebakusanyusa, naye nga olwaleero tugenda kwenenya. Isaaya 65 olunya olw'23.
tugenda kwenenya nnyo ku lw'abaana bambi Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Isaaya 65:23 tebalizimba omulala n'asulamu, tebalisimba omulala n'alya, kubanga ng'ennaku ez'omuti bwe ziba bwe zityo bwe ziriba ennaku z'abantu bange n'abalonde bange balirwawo nga balya omulimu ogw'engalo zaabwe. 23 natandike ku 24 naawe wazimba wakola ki? Mutandise omulala najja n'ayingiramu. Okitegeera? Ogenze kampuni ogisabidde okoze ekyemyejo nejja wamba givuddemu bwavu sente tezijja bikimu kyonna eteredde ne bakugoba omulala najja n'ayingira. Okitegedde olina okusaba essaala eyo ate n'osabira kampuni emyejo negiwambye mwoyo gwawe guli omwo mwoyo gwa bubbi gwa nguzi olina okusaba gwawamba bwe guwamba banene bwaba mulokolo okuguvaamu. Oyinza ogaguno gwe gusembayo ne wabaawo ejjanga y'amaanyi n'ogaguno nga gwakuwamba lyakatono nga ke kakooza 37 katono ak'omutuukirivu kasinga ebyo ebyabagagga ebingi. Nalaba omubi Dawudi yagamba ng'agulumidde ng'alinga omuti ogomeza olunye lwa 36 ku ttaka lyagwo naye bwe baayita teyaliiwo. Kati gwe mukwano guwambye naye mulokole gwe naawe taata ojja kuwerera abaana mu nguzi, ojja kuwerera abaana mu bubbi osayininge naye nga mukwano ogenda kwereetera bizibu. Bikolimo 23 tebalikolera bwereere mulimu so tebalizaala bakulaba nnaku, kubanga ly'ezzadde lyabo abaweebwa Mukama omukisa n'enda yaabwe wamu nabo. Okitegeera? Agamba nti awulituka nga tebannaba kuyita ndiyitaba era nga bakyayogera ndiwulira. Okitegeera? Otegeera mukwano ti ezzadde lyabo Katonda bye yawa omukisa nga gwe omuzadde naawe tolina mukisa lwa bikolimo byewammwe ebyajja olw'obusayi bwenzikuyamuze. Tuleke ebibi byaffe mukwano, Mukama asaasire asobola okusumulula omukisa ne guyingira ne guwamba ne agakolimo gasobola okuwamba ennyumba, gasobola okuwamba abaana nga bonna temuli, gasobola okuwamba ennyumba bwavu birwadde. Amiina. Bambi abaana kansa wa maaso kansa wa babatemako magulu tuwenenye nnyo Katonda anunula abaana. Mukama yeebazibwe asobola obbanulula nga naffe abazadde tuwenenye byonna byetwakola bajjajja bye baakola ebyo ebikolimo ebigoberera. Agambye nti tetulizaala abaana bakulaba nnaku, abaana balabye ennaku, abaana batulugunyizibwa. Amiina. Abala bali kuba kakitaabwe, abala bali kuba anko babakozesa ebya swakaba. Tekagambe mama, tekagambe taata. Mwegereza abantu bemutateeka muki noleeta anka waka mwanyoke waka gwe noloza mwanyoko nalyoka akuddira ku baana babalya n'ebisiyaga. Mukama yeba mwegendereze nnyo osaba omwoyo omutukuvu akulungamye omuntu goleeta waka mukubikkulireko. Amiina. Abakubikkulire tetukubanga tetojja kubeerawo nga tolina bakozi waka naye omwoyo omutukuvu akubikkulire. Emize giyingidde mu baana lw'abakozi, gidde mu baana masomero. Haleluya. Twenenye nga gwawamba oli gwajjira mu musomesa, oli gwajjira mu mukozi omulala yagenda okukomekereza ng'omukozi gwe yaleeta akabange temulaba olwaleero tikati abantu baganya okukolera ku nguudo. Mukama yeebazibwe nti ekibuga kiterere, enguudo ziterere, buli kimu kyonna kyonna. Naye kati oli beefuula agenda kwefuula waliwo yeefuula nti muwala, kubanga amaka emirimu basinga kutwala bawala mu maka. Abamu ate myoyo gwamwamba ye yeefuule muwala n'ateekako eki n'asiba bulungi enviiri n'azikuza. Amiina. N'alyoka ayambala golowooza muwala naye nga mulenzi. Oli agenda okukomekerezanga omukozi gwe yaleeta waka mulenzi naye nga amaze ebbanga amuyita muwala alyoka akuddire ku baana bo. Amaze ebbanga amanyi muwala ogenda okukomekerezanga mulenzi muvubuka. Sala bulungi ebirevu ne kabeera kawala
kankubuli ebimbalira n'ebibijiranga kimemeya golowooza mulenzi n'eddoboozi yali kyusa miyo giwamba kati naffe mukwano Katonda atuzibula amaaso emyoyo gituwambye amaaso kweralikira kwonna kutya kati tusomesezza tokubeera nako omwoyo omutukuvu ajja kuzibula amaaso akubikulira ekituufu wakati nga tugenda okwenenya ki okaabira ku lw'abaana ebyo nambiyitamu lwaki tubeere beegendereza nnyo abantu betuleeta mu maka betuleeta mu kampuni masomero tube beegendereza nnyo agenda kujja n'ekintu nga kigenda kuwamba essomero lyonna kigenda kuwamba abaana b'ennyumba yonna aleluya mukama asonyiwe asaasire kyovula abamu TV baziggalawo bazaagala ne bazigala bazireka mu bisenge byabwe naye ng'ate kirungi n'abaana okubaako okulabako ebibagasa tusabe busabe n'okubambula emyoyo gyonna egyabawamba n'okukola entiisa ya Katonda omwoyo omutukuvu amaamire mu baana mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tugenda kabira nnyo mukama Katonda aleeta omukisa mu mayumba kubanga abamu bagize lwaki lwa mbeera eriwo mu maka ng'obwavu oli n'aleka abaana bagende n'ayingira mbyateri mu sikulapu akyali mwana muto kubanga obwavu bwawamba tukabire nnyo Katonda aleeta omukisa agambire ezzadde lyabo abaweebwa omukisa nga bataliiko bikolimu amiina ebikolimu abaana ne babeera balamu ne babeera balungi ne babeera bagezi buli kimu kyonna ne basoma bulungi naye bambi ayinza okuwambibwa ate abamu emiyo ne giyingirawo olwagakolimu gano ne giyingirawo abadde asoma bulungi mugezi ne giyingamu nga takyabitegeera amiina tugenda kwenenya egiva ku kika ebukojja yonna ewa taata Yeremiya 25 onyole 15 nga tugenda okusaba Yeremiya 25:15 agamba atya kubanga bw'atyo mukama Katonda wa Isirayiri bw'aŋŋamba nti toola ekikompe eky'omwenge ogw'ekiruyi kyange mu mukono gwange oginyweseeko amawanga gonna gye nkutuma kale balinywa ne batagatta ne balaluka olw'ekitala kye ndiweereza mu bo awo nentoola ekikompe mu mukono gwa mukama nenywesa amawanga gonna mukama gye yantuma okitegeera tugenda kunywesa amawanga gonna agawamba abaana agawamba ebyalo agawamba abakulu agawamba bato aleluya gonna galaluke tugenda kosa nenge siiro lwaleero kulissa ku baana omwoyo wa mukama wambe gano gonna amawanga gabadde gawamba bambi gatagate abaana ne bavuma omwana n'avuma omwana n'aziimula omwana n'akola ki mawanga ga butamiivu ga mwenge ga njaga tugenda kutoola ekikompe eky'omusaayi gw'omwana gw'endiga Yesu tuganywese gatagate galaluke mawanga ga bisiyaga eryo ggwanga ly'amaanyi nnyo tulisimbula waye tunywese omusaayi gwe gatagate galaluke abaana bawulire ekigambo mbwalyoka aweereza ekitala ky'ekigambo kya Katonda nga ne bw'omuwa ekigambo noleeta bayibuli nga tebiyingira kubanga balina ebyabawamba amawanga tugenda galumba ga butamiivu ogweryo eggwanga eryawumba omwami wo lyalumba omwana wo gabika wakati nga tumaze okwenenya tuganywesa omusaayi gw'omwana gw'endiga agawambye ebyalo byonna aleluya lulimu nga kyakyalo kyawamba kyalo buli ayingirawo naawe nga gukuwamba oyingira mu kkomera lyagwo amiina bonna bayavuwala kama yebazibwe bwenzi naawe oyingiddeyo naawe guwamba tugenda koola gatagate yonna gye kiva tugazikirize amiina bali kwe bawulira ekigambo Katonda ayagala abantu bonna okukola ki ayagala abantu bonna okuloka bayibuli egamba nti omusana gwajja Yokaana essuula 1 olunya olusooka naye tebakola ki abantu basigala mu kizikiza tiyayingira mu matwale ge Yesu naye abantu tebamutegera naye bonna abamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda amiina tugenda bwe tunaba tukomyewo omusembeza olunaku olwali yagenda okusumulamu ebyo n'ebikuwambya emyoyo gy'emagombe emyoyo gya butamiivu egiwambya abaana egiwambya omwami ogyawamba mukyala wo gwa busungu gwa kuyomba atabuse aleluya njaga
tugenda kwenenya endagano zonna Bagalatia 3:15 tine baba ya muti wali asobola jijula ya dojongerako amina tinaye ki Bakolisayo 2:14 n'okusangula endagano yawandikibwa mu mateeka nti omwana n'omuzzukulu bonna bagenda kubeera bwe batyo ekiri ku mwana wo mwami wo mwoyo gwa bwenzi bwaki mukyala wo bonna bagenda kwenda bwenzi kituuka ekiseera kijjira mu time mu myaka ne kiwamba haleluya myaka jandwadde gwakuwamba bonna balwala amagulu kijjira mu myaka wakati bawezeze emyaka 45 asatu mwemeka n'atamiira myaka 18 15 nekingira uno kyamukwatira bwe kitu nono myaka 5 ne guwamba tugenda kubanga tukola ki twenenya tulumbagane Katonda waffe ayambe anunule n'omusaayi gwe gubajeyo mu buwambe katukomewo tovaawo tukomawo kusaba and forever. Omutima gw'omutegeevu gufuna okumanya n'okutukwaba amagezi kunoonya okumanya zuukuka naffe omusana gwo gwake wano mu program emunyenye y'enkya tosubwa ebinnonogo bingi omuli ekyawandiikibwa ky'olunaku akalowoozo k'olunaku n'emiramwa mingi egigenda okyusa obulamu bwo ag'omu mpapula ag'omu butale embeera y'obudde n'ebyokuyiga bingi nnyo nange Samali Linda babiri ne Godwin Muhumuza buli lwa bbalaza okutuuka olwokutaano ssaawa 12 paka 2 ez'okumakya tandika olunaku lwo ne program emunyenye y'enkya wano ku Eternal Life TV. bw'aba taasirike ku lwaffe naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe yino program ng'ekuleeteddwa Mwoyo Mutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo laba bwe baawangula omulabe Sitaani buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu program ku lulwe siisirike wano wokka ku Eternal Life TV. obuziba bw'okumanya tebupimika so nga tekoseya 4 ekirambika lwatu nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya twegatteko ku program essamba ly'omumanyi ng'abamanyi ab'enjawulo batutwala mu buziba bw'ebyo ebitwetooloddera ebitukwatako omuli ebyobulamu emigaso gy'amannyo g'omu kamwa mingi gyonna ogimanyi biki ebyetaagisa mu kuzimba kwa buli lwa 6 okuva ku ssaawa 2 okutuuka 4 ez'ekiro tuyige tukulaakulane tutuukirire mu Katonda nange Samali Linda babiri wano ku Eternal Life TV.
and forever. Kulikayo mukwano gwange mukuwumula koli ku 98 katonyeze 7 emmere y'omwego koli kwenyini nange Betty Nankumba Kamyawa ne mutundwe ewo Musumbato ne Mama Justin Mugerwa ukworu kwenyini kwa MCF Radio ku Internal Life TV eyo ya Musumbato ne Mama Justin Mugerwa era nkusaba tugenda kusaba kati obadde wewunziseeko naye vaayo twetaaga kununulibwa nga gwe abaana bo na wonna biki ebyawamba tuli ku myoyo egiwamba mukwano gwange tugenda kubanga tusaba n'engesiira olunaku olwaleero nga twesabirako katono essira tuliteeke ku baana eddakiika 15 tuziteeke ku baana aleluya 15 ku byaffe ebirala ate ne kwenenya nnyo kwegayirira nnyo ate 15 bambi tuziteeke ku baana b'eggwanga bayibuli ga nti abaana bwe busika bwa Mukama Yesu bw'ayogera tubaleke bajje gy'oli tuba tutere sitaani ne twenenye Katonda asobola okusaasira asobola okununula n'omusayi gwe waliwo omukono gwa Mukama ogutayimpa wadde yonna gye bali yonna emizimu gye gyabawambira gye bagyeteeka mu makomera gaagyo tugenda kusaba musayi gwe n'omukono gwa Katonda weeguli Samuel Sokesula ey'okutaano gwa bayibuli gamba gwazitowa nnyo guzitowe nnyo guzitowerere gwazitowerera abasidodi ne gubalwaza ebizimba abali batutte essanduku ya Mukama n'essabo lya Dago n'emyoyo gyonna mukwano egyakwamba gwazitowa nnyo guzitowe nnyo guzitowerere byonna ebibadde byakuwamba negye yagenda abamu tokyamuwuliza omwana we tomanyi gyali yawambibwa eyo ali mu biduula ali mu byetali byamugaso byamugatta ku bantu abakyamu naye omukono gwa Mukama bayibuli gamba Samuel Sokesula kutado gwazitowa nnyo tugenda kuguyita guzitowe gunula abaana omukono gwa Mukama guzitowe eri ebirwadde ebyabawamba guzitowe n'omusayi gwa Yesu myoyo gyonna gitagate omukono gwa Mukama gubanuleyo gubajjeyo haleluya gubanule omukono guwonye omukono gutaasa omukono bayibuli gamba ndyanjuluza engalo zange Isaya 25 kwe buli kyonna kyonna ekyamira ekyawamba ggwanga ekyawamba abaana malwaliro na birwadde byonna gununule bambi tindimirira ddala okufa tekuliyimuka te bambi abafa bayibuli gamba abulamu bw'abaana bapfa gununule abali mu kufa abali mu malwaliro yonna malwaliro Katonda amire agole omukono gwa Jeku ekyaliddwa ku baana mukono gwe gununule utaase kale ayagala okulokoka Yesu ayingire mu matwale ge yegwe amatwale gyagala okutuula leeta obulamu ebyawamba bifulume gamba ayi Yesu olunaku olwaleero ntegedde nti gwe Mukama era gwe mulokozi nzikiza n'omutima gwange njatula n'akamwa kange ndokose sonyiwa ebibi byange n'ebyabakadde bange onaaze n'omusayi gwo era nkusaba ompa omwoyo omutukuvu ajatule mbulamu obwange ankyayise byokyawa anjagaze byoyagala annuŋŋame makuba g'obutuukirivu ku lw'erinnya lyo bw'oliba oyisa abalonde bo nange ndibeera omukubbo ffe kiwagenda okuteekateeka mu linnya lya Mukama waffe Yesu amiina weebale kuloka kati genda kumuyita Mukama onunulwa olwaleero obanga mukono gwa Mukama gwazikiriza ne gutemako kiddagoni omutwe gwazikiriza abadozidodi ne gubalwaza ebizimba oba mwami waliwo eyamuwamba leka kugende gumunule oba gumulwaza naye nga gujjayo omwami wo aliwo nanga alokose analokoka ajja kulokoka bajja kulokoka gugende yonna kale tuyimusa amaloboozi gaffe
tukuyimusa mukama abange golokoka va mu kikunta yimirira osobola ofukamira mu ddiro lyo wonna wooli yimusa eddoboozi lyo ye kabaka w'abakabaka ye mukama w'abakama teri amufaanana mukama teri amwenkana yesu bayibuli egamba buli viviri vunnama buli mirusinze erinnya lye mukama tukuyimusa taata ennimi zaffe zibadde zitenda lubaale zibadde zitenda mizimu na misambwa egyawamba abaana gyawamba abaami baffe gyawamba bakyala baffe naye mukama olwale tukwebaza kubanga taata zikuyimusa zikutendeza emavivi mukama agavunnamira emizimu n'emisamba kabaka w'abakabaka gaagano katonda waffe taata gavunnamye mu maaso go kabaka w'abakabaka gavunnamye w'oli kabaka w'abakabaka kunnamulonda ekisa n'okusaasira mukama awali okunulibwayi katonda waffe taata oli mulungi mukama oli mwesigwa teri akufaanana teri alinga ngogwe kabaka w'abakabaka atumira ekigambo ky'okuva ewaggulu mukama nekijja okutujja mu kuzika kwaffe mukama tubadde mu kweralikira ku lw'abaana tubadde mu kweralikira kabaka w'abakabaka kwolwo ebigenda mu maaso ku nsi mukama w'abakama taata naye tutegedde mukama tulina okusaba kabaka okulumibwa kwaffe kutuuse mukama okw'abaana baffe kabaka w'abakabaka okw'abantu baffe mukama baganda baffe bannyinaffe kabaka w'abakabaka abadde bawambibwa mukama emyoyo gy'obwenzi emyoyo gy'omwenge kabaka w'abakabaka nga gwawamba ayi katonda w'abakatonda agagoyo gasegamwe nga ayi katonda w'abakatonda ago mukama agawaddangira mukama taata tukwebaza kubanga leero osumulula oli w'amaanyi oli wa buyinza kabaka w'abakabaka ekigambo kigambye nti omununuzi waffe w'amaanyi katonda omununuzi w'enkomero z'ensi ayi katonda w'abakatonda oba bali eyo ku nkomero za nsi mukama oba bali ludda wa kabaka w'abakabaka oba bali magombe mukama ngeyo gye twawambibwa mukama amagombe gawamba taata gawamba abali mu ddwaliro gawamba abaana kabaka w'abakabaka okuzikiriza kuyingiddewo mukama naye katonda ngenkwebaza kubanga omukyalo oyo omwami yo kabaka w'abakabaka kitange tubadde mu kweralikirira naye tuyimusiza amaloboozi gaffe abange yimusa eddoboozi lyo va mu kukaaba va mu kweralikirira katonda asobola okunula omwana wo katonda asobola okunula omwami wo aba bali mu kukoma abali malwaliro taata abawambiddwa emyoyo gy'akiside mukama w'abakama taata nga sitaani apulani nga kutemebwako magulu emyoyo gya kansa kabaka w'abakabaka emyoyo gya sirimu egya sikerusozi taata emyoyo gy'obwenzi mukama egy'ebisiyaga gyawamba abaana emyoyo gy'obwenzi gyawamba abaana nga bato kabaka w'abakabaka naye olwali tukomyewo gy'oli mukama myoyo gya ndwadde gy'emagombe katonda wange myoyo gya busungu kabaka w'abakabaka tukomyewo gy'oli mukama w'abakama omunonoze waffe oli mulamu taata gwe yatuyira omusego ku musalaba egologoosa oli mulungi weebale mukama weebale yesu kabaka w'abakabaka tukwebaza ku lw'obulamu bwaffe olw'abaana baffe mukama olw'abaami baffe kabaka w'abakabaka abaana b'abaana baffe mukama weebale kabaka w'abakabaka tukwebaza ku lw'abasumba baffe tukwebaza ku lw'eggwanga laffe uganda tukwebaza ku lw'amakanisa mukama oli mulungi oli katonda yegwe weka kabaka w'abakabaka yegwe katonda waffe taata oli w'amaanyi oli mununuzi waffe mukama teri akufaanana teri akwenkana mukama byonna by'okoze mukama olina b'owonyeza mukama olina b'olokodde kabaka w'abakabaka omukazi oyo omulokodde yesu tegabadde maanyi gaffe kibadde kisa kyo kabaka w'abakabaka omunokodde taata Daniel yagamba mukama bw'alokola ate awonya yesu taata tukwebaza mukama naye yali mu bunnya bw'empologoma empologoma ne zitamugaya kabaka n'amubuuza mu Daniel essula ey'omukaaga Daniel kiki ekibaddewo nga gwe empologoma tezikugayiza abala bonna zibagayiza n'abasajja bange babadde bakusuddeyo nabo zibagayiza naye Daniel tezikuwanzeeko n'akaviiri ne tezikugyeko yadde akaviiri yadde okutu Daniel omulamu kiki Daniel n'akwanukula mukama n'akugamba katonda bw'alokola awonya kabaka w'abakabaka naffe tukwebaza kubanga leero otuwonya mu kufa taata owonya eggwanga laffe uganda mu nvuba kabaka w'abakabaka mweribadde katonda wange taata yesu mweribadde luwambiddwa taata mu busamize obulogo bwonna taata okufa kulinga omukufa mukama kufuusa omusumba mu ggwanga laffe uganda kabaka w'abakabaka kwe kusumba eggwanga laffe uganda taata tokyatusumba mukama songa bayibuli etugamba taata Zabbuli ya 23 kabaka w'abakabaka tigwe musumba waffe kabaka w'abakabaka taata newankubadde nga tutambula mu kiwonvu ekyekisigizo ekyolumbe tetugenda kufa taata kubanga wooli kabaka w'abakabaka wooli okusaasira taata weerigwe musumba waffe taata emizimu gisumbya abaana taata kabaka w'abakabaka gye bawambye taata gye basumba gye gibakulembera ne gibakoze ebitagasa mukama giwambye eggwanga laffe uganda katonda waffe naye tukomyewo gy'oli mukama w'abakama taata oli mununuzi waffe katonda nge taata tuvunama wansi omukono gwo taata kubanga mukama w'abakama taata
ebiwambye katonda weggulu n'ensi mukama taata ebimu mukama taata biva kuyiwa musaayi biva mu bulogo taata ebimu ffe tubireese katonda waffe taata tweralikiride nnyo mukama emyoyo gye wamba gombe ne tuwamba mukama endwadde zitava kabaka wabakabaka tujjudde okutya katonda wange naye tukomyewo taata nga uganda yaffe kabaka wabakabaka tuzze kulwa abaana mukama abange yimuse eddoboozi y'okulwa abaana bayibuli egambye golokoka abesese mukombi sookera munnange ofuka omutima gonga amaze kulwa obulamu bw'abaana bo abange naawe abaana bo gwatanazaala naawe mukwano abaana basobola okufuukira abaana mukama n'akuwa gwatazaala mukwano gwange taata bakufuukira abaana maama bakufuukira abaana taata tusabe kulwa abaana abange baddayirekita edimasita abaana bamu batandise okuwumula abamu bakyali mu masomero abamu bawambwa n'otamesa abaana nga bawambibwa ate nga tebagwambaako naye tukomyewo mukama asobola okusaasira asobola okukyusa katonda waffe asobola okuwamba omwoyo omutukuvu taata nawamba n'obulungi bwe Bagalatiya 5:2 n'abamba n'emirembe abamu bajja n'ennaku bajja n'obusibe abamu bajja mukwano gwange nga bajja balina ettima abamu bajja balina eddalu abamu byakika naye taata sikukuba munnange sikugoba bugobi masomero nawaka n'ogamba kyana gwenviira genda nkuzaalukuse mukama nge taata Yesu tukwegadde tukomyewo taata naffe tubadde mbusungu ng'abazadde tubadde mbusungu ng'abasomesa tubadde mbusungu ng'abakulembeze kabaka wabakabaka tubadde mu kiruyi katonda wange naye tutegedde kabaka wabakabaka waliwo emiyo gigolokoka mukama taata ejawamba mukama wabakama taata abaami baffe taata kabiira katonda jawamba omwami omuyo gyabwenzi miyo gyabusamize miyo taata abadde atambulira mu busamize bwokka mukama ennyumba yonna alinga ssabo taata kabaka wabakabaka nava mulirye ssabo n'agenda mu ddala n'agenda mu balalayi kabaka wabakabaka miyo gyabusamize gyawamba naye olwaliro katonda ng'osobola okununula mukama taata osobola okutaasa katonda nge tukomyewo kabaka wabakabaka ng'omukono gugwajja sanduko ya mukama mu ssabo lya Dagoni n'abaana baffe emyoyo gy'amasabo gyawamba abamu bagenda masabo taata nga tebanneetuuka bagenda mbulogo kabaka wabakabaka abamu babuzaalirwamu nga bakitaabwe ne banyaabwe babakuliza mu busamize babakulira mu bulogo babakuliza mu kufuuwa mmindi basomedde ku malogo kabaka wabakabaka tutambulidde malogo tukulidde mu bulogo tukolera mu bulogo mukama taata tukwegayidde katonda wange tusaasire kabaka wabakabaka kitange taata bwawamba miyo gyabusamize gyawamba miyo gyabwenzi gyawamba miyo gyabusungu gyawamba mukama gyawamba obulamu bwaffe gyawamba abaana baffe miyo gyatima kabaka wabakabaka naye tukwegayidde kabaka wabakabaka tusonyiwe kabaka wabakabaka ebika byetuvaamu katonda waffe obusamize n'obwenzi n'okuyiwa omusaayi byo byetuvaamu mukama yemye gituula kuffe mukama zemmandwa kabaka wabakabaka netuseeguka mukama atulaluka kabaka wabakabaka netunywa omwenge mukama netusamira katonda waffe ogambe tuwabekanga alabika muffe mukama ayisa mwala we bamutabani we muliro mukama yaddabuuza emandwe yaddabuuza abafu buli akola ebyabeera wa muzizo taata tubadde ba muzizo mu maaso wo kabaka wabakabaka kitaffe tukomyewo mukama wabakama katonda eyatonda eggulu n'ensi mukama yegwe watutonda kabaka wabakabaka totutondangako okuvaako mukama watutondera mu kifaananyi kyo katonda wange kyabutukuvu nabutukirivu kabaka wabakabaka taata setaani abadde yatuwamba twawambibwa kabaka wabakabaka naye omwoyo wa mukama taata olukwegalidde mukama tubeera mu bitagasa mukama tubeera mu bujja na busungu mukama tubeera mu kuyomba kabaka wabakabaka sitaani yawamba amagezi mukama tubeera mu lugezigezi mukama naye tukwegalidde katonda waffe tubeera ebirembwemu mukama ensi yali yetabudde n'ekizikiza nga kyawamba kikutte paka ku buziba mukama taata katonda nge n'osindika omwoyo gwo ng'oyagala okubaako byokola mukama taata nga tosobola oyagala kubaako byotonda otonda abantu naye nga tosobola taata katonda nge n'osindika omwoyo gwo neguwamba kabaka wabakabaka twenenya mukama ebyaleeta ekizikiza katonda wange tukwegalidde kabaka wabakabaka atima n'obusungu n'obukyayi mukama byonna byakizikiza bya sitaani taata byawamba obulamu bwange byawamba omwami wange taata wabusungu mukama wabukambwe kabaka wabakabaka abange kabiira katonda mwami wabwenzi mukyala wakuyomba mukyala wabwenzi gwamuwamba mukyala wakutabukatabuka gwamuwamba naye tabitegeera yekanga ayombye yekanga afumye yekanga yasiza amasepiti n'amasowaani naye olwaye tukabiira katonda waffe tusaasire kabaka wabakabaka myoyo gya taata gyawamba
Leo Katonda ngeja Sitaani kabaka wabakabaka mukama wabakama tata tusaasire jawambe gwanga lyaffe mukama myo gya bulogo mukama myo gya busamize Katonda wange tunazira omusego kabaka wabakabaka tukyuse tata tukwegayiridde yegwe munozi waffe mukama nulwo omusajja oyo nulwo omukazi oyo kabaka wabakabaka n'omusego kabaka wabakabaka ogambye mu kigambo ky'omukama omwenge gwe kutagattako mukama gwe musayi gwo Katonda wabakatonda gwe kikompe ky'okutagatta mukama wabakama tata kyetutula Katonda wabakatonda eri abantu mukabaka wabakabaka eri abana mu ggwanga laffe Uganda mukama emiyo gy'abawamba twenenya ng'abazadde kabaka wabakabaka ng'abasomesa mukama nga projekiti zonna mukama abakulembeze kabaka wabakabaka tata Sitaani awambye empola tubayingiza mu bitali byabwe kabaka wabakabaka tubakozeseza ebitasaana miyo gy'awamba kabaka wabakabaka Ejatima ja busungu mukama ejijira mu babalera mukama ejijira mbasomesa kabaka wabakabaka miyo jonna tate jawamba ejijira mbana banabwe mukama jawamba jabisiyaga masomero jajira mu bakoze wakakabaka wabakabaka miyo tata tusaasire enzijize twagula mukama bativike tubawadde amasimu ge tubawadde amanene mukama n'amatono kabaka wabakabaka basokodde mukama ebitategereka kabaka wabakabaka emiyo gibawambye mukama abamu ne bafuna endwadde abamu ne bagwa ensimbu kabaka wabakabaka naye nga jejidde masimu jejidde mu bidoledole mukama jejidde mu bikatuni kabaka wabakabaka jajira mu bakozi mukama tukwegayiridde Katonda wange otusaasire mukama kulw'abaana bo mukama wabakama tata bayibuli egamba mukama bwe busika bwe bagenda okudda wenca be basumba benca be bakulembeze benca mukama be basomesa benca tata be basawo benca kabaka wabakabaka naye bawambiddwa munange tukwegayiridde kabaka wabakabaka ngafe abazadde byemize byetukoze okuvira ddala ku bajjajja baffe mukama ogambye obusamize n'obwenzi twabayisa muliro kabaka wabakabaka twabasala masabo abamu basalibwa emisale tata abamu babajjako enviiri kabaka wabakabaka naye tukwegayirira mukwano gwange Emiyo nejagolokoka mukama ejijja mukama olw'okuyiwa omusaayi agakolimo gonna gabalondodde gamwenge kabaka wabakabaka batamira Katonda wange tata tebakyategeera bawambibwa kabaka wabakabaka babogolera n'abazadde bagala kukuba ndabwe yasula mu nyumba ndaba takyagenda ku mulimu takyagenda kusomero mukama takyagambako kabaka wabakabaka kitanga akambuwadde miyo gimuwambye kabaka wabakabaka jabika Katonda ng'enkwegayirira mukama saasira omwana oyo tata saasira ku lw'abazadde mukama ngafe abazadde kabaka wabakabaka abamu n'okufumbira tebakyayagala agamba saagala oba sifumbiddwa tata jamuwamba kabaka wabakabaka jakika jabutafumbirwa jamuwamba kabaka wabakabaka jemagombe Katonda wange gakansa kabaka wabakabaka sirimu mukama sikoserozi Katonda wange oli Katonda agamba mu kigambo kyo osonyiwa butali tunonya ndagge baffe zonna mukama tewalindwadde kulema Yesu sonyiwa kabaka wabakabaka saasira mukwano gwange naza n'omusego kabaka wabakabaka laba omukazi oyo akaba tata ku lw'omwana we laba tata tukaba ku lw'abaana b'eggwanga bayononese tata abamu baliyo kabaka wabakabaka batulugunyizibwa Katonda wange abamu basaddakibwa kabaka wabakabaka abamu batulugunyizibwa battibwa kabaka wabakabaka bafa ebirwadde balugeddwa Katonda wange abali abagezi kati be basemba abali abalamu kabaka wabakabaka balwadde mukama bambalwadde bambuto balwadde bamagulu munange balwadde babirwadde bitategerekeka bagalwa kutemako makono amagulu tata amaso kugajjamu ndabo w'omuto oguzimbye kabaka wabakabaka ndabo w'olubuto oluzimbye mukwano gwange Yesu ndabo amabakabaka wabakabaka ndabo obulumi Katonda wange tukwegayirira saasira mukama wabakama tata taasa Katonda wange tata eggwanga laffe Uganda emitwe emito tata taasa omwana oyo mukama tata gola omukono gwo tata ogwonya omukono gwo gulula kabaka wabakabaka tata tusonyiwe tata omukono gwo teguyimpa wadde naye ekibi tata obutali butuukirivu mukama tusaasire ng'abazadde tusaasire ng'abakulembeze tusaasire kabaka wabakabaka Katonda nge mukama oli Katonda anulo saasira mukama saasira kabaka wabakabaka tata wonya tata tukwegayiridde kabaka wabakabaka bayibuli etugambye mukama agali kabaka wabakabaka lubereberye essula eyabiriwe mu tata mukama bwe yalinga agobeddwa amaka ga Saala ne Ibulayimu kabaka wabakabaka n'atambula mu nsi mukama tata amazzi ne gagwa mu ddiba tata Katonda nge n'ebyokulya n'ebigwamu tata mu nsawo kabaka wabakabaka omwana n'akaba enjala
kati nga tuuse mu ddungu taata eddoboozi lyo lyawulirwa taata mukama waliwo abaana abakaaba ab'obuwala n'ab'obulenzi bakaaba ku lw'abazadde abamu bakaaba njala taata abamu batulugunyiziba katonda wange naye nkwegayira kabaka w'abakabaka laba omukyala asobeddwa omusajja yamulekera abaana taata laba omusajja asobeddwa taata omukazi yamulekera abaana kabaka w'abakabaka asobeddwa taata emirimu gyaggwawo asobeddwa taata omwana endwadde kabaka w'abakabaka akaaba obulumi taata enjala taata ne bwebasula tebalina kabaka w'abakabaka bagobaganyizibwa taata mbayumba nga sente tewali ezipangisa taata naye tukwegayira mukama sonyiwa saasira ekibi ekyakolebwa ku lw'abaana saasira omusadde oyo mukama kaana yadda wali mukama agali eddako bali mukama nakwata kutamange nakwemutta taata naye ffe tukukabira kabaka w'abakabaka ogambye byonna nga weebiri mukama taata tuyimuse emitwe gyaffe tusabe okunibwa kwaffe leero kutuuse mukama taata nga tukukowola mukama osonyiwe kabaka w'abakabaka saasira mukama laba akaana kakaba mu ddwaliro obulumi kabaka w'abakabaka obumu tebukyasobola kaba taata obulala buli eyo kubata buzaala taata buli kubasenga buli kuba kakitaabwe buli kuba mama benyini taata nabennaku ebatane butulugunya naba batulugunya mukama basuuliddwa nga agali bwe yasuula eriyisima taata nadda ku bali nakaba nga takyalina kyakkola naye oli katonda asaasira oli katonda ataasa taata oli katonda nula mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu okola omukono gwo tuguyita taata ogwanula essanduku yo ne guzitowa nnyo mukama abaana abakabaka w'abakabaka taata mukama wamba omweyo wa mukama kabaka w'abakabaka obajjayo mu bawambe mukama tubanyika musego omwana gw'endiga Yesu naffe twenyika mundagani y'omusego omwana gw'endiga Yesu mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu nga tola ekikompe ekyomwe obusayi gw'omukama ogw'okutagata kabaka w'abakabaka tulumbagana buli mawanga gonna agawamba abaana tugalumbagana mu linnya lya Yesu omwana katonda omulamu mawanga ga mwenge gabisiyaga tuganywesa omusego omwana gw'endiga Yesu gatagata masakataya bibata bibasesema bayo simbula manderebo byo gyakufa penya simbula gya ddogo bimbula gya kika bakolimu ga kansa penya bayo simbuka muzimu gw'okufa muzimu gwa kansa gwagamba kyotasimba tugisimbula mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu mu linnya lya Yesu olwaleero numbagana bwe muzimu gw'endwadde byatula mu lubuto bayo simbula manderebo bayo gw'omuzimu gw'endwadde bayo simbula penya bayo bwemagombe bayo kyatula mu lubuto biri mu mukono bayo simbula kansa w'amaaso bayo ku mwana oyo kansa w'emimiro bayo simbula manderebo bayo byakwata omwana oyo omwana muto kansa yakwata aberege bayo simbula muzimu ogwo penya vayo bimbula tibi bayo simbula mwana gasenyiga gatawona abali awaka abali mu ddwaliro penya senyiga oyo penya gafuwa ogwo peya mwenyo ogw'okufa penya bayo simbuka gumuta bagenda kufa ovaye magombe bukono gwa mukama bukujja mukomerero byandwadde bizibu ekyo byakuwamba byabafedda byakika buliro fire penya gikuta baya gwa mwenge penya bugunywesa omusego omwana gw'endiga Yesu mweyo gwa bwenzi penya guta omusajja oyo buta omukazi oyo buta abaana abo baya muliro bwawamba eggwanga peyo gwa kufa penya buliro tugusimbula penya tugunywesa omusego amanderebo rabababa mukama ramamamama tuyita mukono gwa katonda olwaleero bugendayo byonna gye bateekeddwa bizimu egyawamba omwana oyo ali eyo byawambibwa bubitagasa byamuteka mu gurupu bavaayo bali mu bidongo bavaayo mukono gwa mukama gumugjayo abange guzitowerera byonna ebyawamba omwana oyo byawamba omusajja oyo byawamba omuwala oyo buzitowa bavaayo bimuta bimusesema byakika byabakika bayo byabutamivu banywa sigara banywa omwenge bimuta bayo simbula bumwinunula bukufa bikono gy'omukazi oy'omukama omukono gw'eraleero mukama ku makyaga leero gusensera yonna gye babateeka olwaleero guzitowereza omukazi oyo abaana b'omukazi oyo abato olwaleero bugumba bazitowereza bumugjayo olwaleero bukufa buddogo byebaloga byabusiru eryeddogo byakukyayibwa eri taata waabwe bibambula bafutaga mukama gamugwako abanga omukono gwa mukama yanjuluza engalo ze Yesaya 25 olwaleero ekisuula ku ttaka ekyabateekebwako gwe n'abaana bo okukyayibwa byabawamba byali Jackson bibata biteebwa eryeddogo bibata buliro baya bukolya bwavu bwakuwamba olwaleero bungukwambula buliro
buli kyoto mukono gwa mukama bumenye kyoto bukisasanya byato kyabarugo bigwanga busamize enyagoto gabasamize buma epipa z'omusegosu amateeka 12 bye yayogera mukama ennaku ze tulyambala mukunsi agoto bye batulogera bye batuwambira agalwadde agemagombe bugayambula agawamba buliro aya boto ebakuma akula yadio olwa TV olwa abakozi buliro bugasula kutaka ujemio jape bye bajiwambide amanya gape ugajayo olwaliro byeto byamagombe bya munyanja bana bafayo ayo Lucifer ejemio yo bikwata amaguru batambula baneguka enya jasomero ujibambula byabyaro ejemisambwa buliro fire ujinyoso omusegweso bitagata byabubi byawamba abana byawamba abavubuka buliro fire ku kyaresho buliro jabubi fire jabweze boto gabusamize gakyaro buliro bamabara bugamenya bula kutaka namuseko mwana gwendiga Yesu mukama omukono gwo gwamanyi kabaka wabakabaka leka gunula abana tata ogwaza sanduko yo musifo kyayo gubaza mbifo byabwe magezi gawe mukutegeera kwawe naye omusajja noyo omukazi tata katonda nge tata leka gubawonye leka gubasumulule gunule gwangala fe Uganda mukama mirembe obulokozi mulinya lya mukama wa Yesu Kristo omwana katonda webale mukama tusaza mbaka fazo nabuza nemizimu je tujo kyomuliro mulinya Yesu Kristo omwana katonda musego gumamira abana gumabira obulamu bwaffe emirembe gya katonda esanyu lya mukama mulinya lya Yesu kulika yonnyo webale kusaba sigala ngosaba nesoko wandike tugenda kuwaayo ebibyebere ebyo 10 ensiko zonna okola omulimu gwa mukama kwate simu yo kwate peni yo 0 ya MTN 0 772 42 7 ya MTN endala 0 7 5 endala ya MTN 0 7 0 13 2 amanya Patrick Sitwaga mobile money atoso koza magic code wandika ya MTN sita 15 otekeo star otekeo hash oingizemwe namba zino 3 5 9 mukama abakomkisa manya Patrick Situ bami mukama akomkisa olensigezo nazo osize buli myondo na bwavundwa de bikimu kyonna mukama akusumulule ya Airtel gwaine ya Airtel 0 M 10 9 ate code siwoteka magic code zino ya Airtel sita 10 teka star teka 5 teka star M 0 hash wengizemwe namba zino M 0 M 0 M 2 3 amanya Patrick Situbane mukama abawenye omukisa akwaza kulakulanye akwesanyo n'emirembe owangale kubanga okola omulimu gwa mukama akujjukire nga nezadde lyonna mulinya erya Yesu mbadde Betty nankumbakamya awamu ne producer ye producer waffe ow'olunaku olwaleero ye Ambo Kadija Goloko Kayaka lwaleero gwe tukozenga producer waffe Dolentusha baby kulika baby Dolentusha kutumidde nnyo ne mwami Nsereko ka baby galako mukama abatwere nnyo omukisa ate n'abaana ba mukama ku Intano TV abali mu control room Samu ate Mubaraka awamu Mashe Wilson bonna mukwano gwange gye bali mukama abatwere nnyo omukisa tovaawo olunaku leero lwa 3 jangu tusabe zaffe paka olunaku lwa 6 mpozi ne ku Sande waliyo basingu abawala n'abalenzi mujje katonda agenda kola ebyamanyi ebyekisa mujje muyingire mu bufumbo musomesebwe musomba tomu abayita ne mama sawa musanvu gwenyine ogwemisana tegeeza munno mukama abawenyo musa tovaawo era Ambo Kadija ye wali ateredde tanavaawo ne Chairman Rodin naye wali naye atuuse mujje
temuvaawo ne ku Interlife TV Samari naye waali ate ne God naye waali bonna bamaze okutuuka balindiridde. Tovaawo, tokyusa channel yo, tokyusa. Mukama bonye omukisa, Mukama bakole bulungi. Tubalinze.